Kuwekerezea Oledo Fatima na Magabi Mkayunga omulambo gwa ssente we NRM mu district ye Kayunga Kalisa Kalangwa gutuusiddwayo ku saa 8 mu luseregende lwa motoka nga gukwasiddwa abasaserdoti abatwala ekifo ekyo ne guyingizibwa mu Ekereziya emisa n'etandika. Emisa y'okusabira Kalangwa okujjukira emirimu gy'akoledde eggwanga ekulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Emmanuel Walakira nga yambibwako Reverend Father Ignatius Kaita. Father Walakira yayogedde ku mugenzi Kalangwa nti ayagadde nnyo ekibiina kye ky'NRM wamu n'eddiini y'Obukatuliki nti era yeenyigidde emirimu mingi yagikulaakulanya Ekereziya wamu n'okugitaasa ku balabayi abeesimbye mu ttaka ly'Ekereziya okulinyaga era ne bamusabira ekiwummulo eky'emirembe. Nga ye yeezira kuwulira eby'ekyeddini ekitambula oba ekyetaagisa oba ekikola ki aleka byonna. Famire y'omugenzi Kalangwa ekulembeddwa muto wa Augustine Tumwine bakaabiza abakungubaza amaziga nga bannyonnyola emigozobano egyaba ekiika mu lugendo olw'okutaasa obulamu bwa Kalangwa nga amaze okufuna akabenje. Tumwine abuulidde abakungubazi nti Kalangwa yalwawo nnyo okuggyibwa essuuka gye yafunira akabenje nga n'okumutwala mu ddwaliro e Kayunga bamutuusizayo ku bodaboda nga balinze emmotoka tezirabika. Abaana baleeta emmotoka ambulensi endala naye bwe tuba tugitumya yakangulumira twasanga emmotoka endala zinyo eyaffe neeteekawo. Omwana w'amafuta bw'ateekamu olupiira lweta amafuta mashini neevaako naavuga emmotoka ntugenda ku mafuta gaani ne tutuukawo ne bateekamu amafuta mangu mangu nnyo ne tusimbula. Okuva ku mafuta ga Kalangwa tuba tulinyalinya ntooke ambulensi neebuza omuliro tuba tutuuka wakati wa kyaki ya Kakande ne Mulago Ground nendabaga Kalangwa aleese ebyeru engamba dokita ekikiki Kalangwa ensingo neekutuka. Dr. Rose Nansubuga Sseninde Ssaabakunzi wa NRM asomedde abakungubazi obubaka bwa Ssaabawandiisi wa NRM Richard Odong ne batendeeza Kalangwa olw'okukolera ekibiina kye obuteebalira. Mwami Kalangwa yagadde ekibiina kye NRM n'omutima gwe gwonna n'okwagala kwe kwonna era mu bakulembeze abadde wanjawulo. Basabye abantu abakozesa emikutu emigatta abantu bajjukire ebirungi Kalangwa byakoledde eggwanga mu kifo ky'okumwogerera amafuukuule. Uganda tumanyiddwa ng'abantu abalungi mu nsi yonna. Lusaba tukume obuntubulamu. Famire ya Mwami Kalangwa tugiwe omukisa ekungubagira omuntu waabwe. Namwandu Kirabo ayogedde ku bba nti aliko engeri gy'abadde akyuse mu bikolwa era mu bbanga lya wiiki 2 alimaze mu kusaba okw'amaanyi awatali kukomba ku mpeke ya tulo. Naye ekifaananyi omwami wange kyabadde nakyo kindaze omuntu agenda okufa bw'abeera abadde yakyuka nga mutunuulira nebuuza kiki ate nempulirayo mwoyo agamba okusaba otulo nga twagaana nga nsaba nenfukamira nensaba nengenda kuwulirira mukuteekako emikono ku mutwe nemusabira naye nga simanyi lwaki naye ngamba ekintu kingamba saba. Ate ebirungi ku lw'abaana agambye nti kye bagenda okusinga okumujjukirako kye ky'okuba nti Kalangwa bali tanyiigira lugenderezo era ng'afuba nnyo okusembeza abo abadde bamulima empindi ku mabega. Ye muntu atanyiiga ye muntu atalina mulabe walubeerera kati nabwe mbadde nakulanze nga manyire bimulangira naye ddadi twakoobwa. Lwaki abantu batunyigiriza gwe n'otakola ki era ng'okugamba koti asika busesi. Ye minisita Amos Lugoloobi akukulumye nti ku lw'ebirungi Kalangwa byakoledde eggwanga abantu bamwogerako bikikineke ku mitimbagano. Akwetedde okuwulira ng'agende ng'ate abatasiime era bakyakola ki bakyatoma tusiimeko at least omuntu ebirungi byakoledde eki Kalangwa wakuziikibwa e Budaali ku faamu ye mu Ggombolo Ebbaale ku saa 10 ez'olweggulo enkya. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.